Tuyise mu biru Smart the Music Commander. Tuludde tubulanganye naye nga mumanyi bitambula. Kambe ku mugenyi wafa ababuuzeeko manager Smart TV ne muludde okumulaba. Gumadde mumbuuza nnyo. Sajja ffe nga tokyamuleeta oli amanyi bwino w'akadongo kamu yenna. Konze gyali tujja. Nga tuli mu kalulu. Nga tuli mu kalulu katuuba. Tulinga abeesimbyewo. Abamu bakanoonyeza sayidi eno abalala tukanoonyeza eno. Naye ng'era konna kalulu. Nkubuuza ekibuuzo ekyobulabe. Owagira oli sayidi ki? Nze ndi eno. Oli eno? Ku manvuuli. Nga si bituufu ebyo. Mwe bannankulaakulana, bannankyuka kyuka. Tugenda mu Uganda byebule ennaku nga singa mukaaga ttaano. Sijja kukkiriziganya naawe. Nze nange ndi lwakitula sivaayo. Tugenderaawo. Abalabi baffe aba Smart TV mbalamusizzaako. Mbeebaza okubeerayo nga mutulaba ne mutuwagira. Abawagira Kibaya Promotions. Nammwe mbayozayoza mwebale nnyo okubeerayo nga muwagira Kibaya Promotions. Kiseera kino tubadde tuwumuddemu ebintu bya music. Kubanga tokyalina muyimbi w'omutwala osolooze. Bantu babadde bonna bali ku kulaba bayimbi ba bwereere. Kuba buli awabadde laale kibadde kivulu. Buli abadde laale kibadde kivulu. Ate nga bayimbi bangi. Abayimbi bangi. Neffe twali n'abayimbi ssebo kye bayita Lwebeeya. Ene waffe gye bali. Ayigira n'omukulu yennyini akwata phone. Ondagaali. Kale ssebo. Kati. Oluvannyuma lwa kalulu tugenda kuddamu okubaweereza. Mudde musibe bikale. Kaakati naffe tugenda kuddamu okuproducing. Mbaza studio nagiggala emyezi egi ebiri nga ndi mu struggle muzeeyi wabeera we siva. Wendigwa waaligwa. Mwebale kunoonya kalulu. Akaluko tukanoonyezza nga twesiza mu makubo. Oba tubasiibula oba mulemerawo. Nedda ssebo weekulinnyo. Bino bya Katonda y'amanyi. Buli muntu loolo yagikoze. Ffe abantu baffe tubabuulidde ekiddako. Eggwanga lyonna ne tulitalaaga. Kati tulinda Katonda kukoonako sitampu. Nimbala yivating oteekaawo. Bitunyumire. Okay, kaakati. Essaawa eno tukomyewo tunyumyekera eggwanga ku nsonga zaffe eza music. Ng'omuli gwe twakwasibwa okuweereza eggwanga. Twagweyama. Ku nsonga za music ezo. Nsaba okubuuza ekibuuzo kimu kye kinaazaala obuuzo obulala. Ebbanga ly'omaze mu music. Muyimbi ki gw'omanyi? Katonda yamuwa ebitone bibiri. Ng'asobola okwenyimba n'aziyimba ekyo kimu. Then ng'asobola n'okupromotinga banne. Gamba nga n'omutima ogwagaliza. Okay. Abayimbi abo tubadde nabo. Naddala mu biseera biri eby'emabega. Omuyimbi nga buli yakolanga ekibiina. Yabangako baakwata ku mukono. Beza nga bamuzeeyi Matiya Luyima, bamuzeeyi Dani Mugula, bamuzeeyi Sebatta, bonna abaalina ebibiina ebyo Hamani basudde. Naye omuyimbi mu kiseera ekyo yasinga okukola omulimu ogwo. Livingstone Kasozi. Kasozi yalina ekitone ekyokwagala okutumbula omuntu. Amufuula ow'amaanyi. Ate ne Katonda n'amuwa omukisa. Gamba nga y'okuyimba kwe si kwatunuulira kwokka. Kasozi ne Kasozi omanyi nti ebintu bya katwogereko ku Livingstone Kasozi. Amaanyi ge n'ebirungi byakola industry eno. Yatandikira mu kibiina Kawempe Golden Performers oba Kawempe Golden. Bakitanga Kawempe Golden ki? Kujja kubako Gita Singers. Ekye Kawempe. Ekyamirise engendo. Kikyali kyamirise engendo naye ye yali akikulira. Yali omukulembeze. Kubanga luli ebiseera nga music atandika. Tewabangawo nti nze nkoze ekibiina. Kuba abantu baali tebalina ssente. Naye wabangawo omugagga n'agula ebyuma n'akuŋŋaanya. Kati ate mu abo abayimbi bakuŋŋaanyizza nga mubaamu abakulembera. Kati amirise engendo yali yakulembera ekibiina ekyo ekyakawempe. Ndowooza n'omugenzi Peter Baligidde. Awagawalagana. Okay. Kaakati naye Kasozi njagala tumutandikire ku Lukwata. Lukwata Gita Singers, Lukwata Advanced. Lukwata Gita Singers. Kubanga batugamba nti yali akola mu Super Singers. Eya Mzee Matiya Luyima.
Livingstone Kasozi. Ne bafuna obutakwanya ne Muzeeyi Matiya Luyima. Ne bangamba mbu Ssengobe yasinga omuyisa obubi. Ate era buli we mubeera abantu abangi. Ebyo tebibula. Tusabule. Ebyo tebibula mu bantu abangi. Buli we mubeera abantu abangi ebyo tebibula. Naye Muzeeyi Matiya Luyima yagoba Kasozi. Muki? Mu Super Singers. Mu Super Singers. Kati bwamugoba. Kasozi obwongo bwe bwasaanuuka mangu. N'amanya kiki ky'alina okukola nga tayinza kugenda yekka. Era n'agenda amirise engendo ya John Misagga Saalongo, Sise Nakku, Moses Katende, n'abalalalala. Ne bagenda ne batandika Lukwata. Okugoba Kasozi mu Super Singers. Kadonka mu Super Singers. Onagamba sijja kufa bwomu. Kanjole. Nange kandeke nga nkusanyalaza. Aha tugende tukole ekibiina ekyaffe kyawo. Tukola amaka wali. Okay. Era ne bakikola. Kakati bakola Lukwata nga bavudde mu Super Singers. Bava mu Super Singers. Okay, ombadde sitegerangawo. Kakati Kasozi wabeera mu Lukwata. Bakoze Lukwata. Olwo be bakulembeze bali bameka? Babiri. Kasozi ye ne Katende. Naye nga we balaba omuntu omuyimbi bakola ki? Bamuleeta. Kati kankulaga ebibala ebyava mu Kasozi awo nga atandise Lukwata Gita Singers. Kubanga bwe batandika Lukwata Gita Singers baleeta abayimbi. Naye omuyimbi yasooka okukwata ne basudde. Bamuleta mu Lukwata Gita Singers. Mu Super Singers tebamulabako. Yali tannajja. Kagira mu Lukwata. Ajja Lukwata weeri. Etandise. Kati Kasozi n'amulaba. N'amanya nti ono musajja asobola okukola ki? Okufuuka ow'amaanyi. N'amuleeta. Bw'amuleeta n'akuba olutambi lwa Mukyala Mugerwa eggwanga ne litabuka. 88. 87. Nga sitegedde bulungi. 1987. 87. Basudde lwayingira ekisaawe ky'okuyimba mu. Era ne teepu n'efuluma mu mwaka ogwo. 87 nga ggwako tugambe. Ndowooza. Kuba manyi 88 yafulumizaamu alubamu bbiri. Nze mbadde manyi Mukyala Mugerwa n'okuzaala kwa leero. Yafulumya Mukyala Mugerwa mu 87. Nga ggwako. Ndowooza. Nyezi sigimanyi. Naye kali ate basudde. Ate yazaala Nabiryo. Aleeta kannyina. Ebyo byonna bibala byani? Byaba Kasozi. Bya Kasozi. Kati bw'owulira Nabiryo bw'ajja mu Lukwata ate teyasooka kufulumya nani? Nabasudde. Yasooka kufulumya na Kasozi. Awo n'oyogera nkulaba naye Kafeero nga simulaba. Aluwa. Anti njogera ku Kasozi kati. Okitegeera? Nkutegeera. Kulaga Kasozi ombuuzizza. Muyimbi ki yalina ebitone ebibiri. Tudde wali. Basudde bwaleeta mwannyina. Yasobola kuyimba na Kasozi. Kedde ku makya night. Luno komawo ofumbo. Ezo. Olwakalaba nkalina eddoboozi n'agamba kano kankawo hit. Era nako ne kafuuka ki? Ekitalo. Kasozi omulaba awo. Mulaba bulungi. Abo babiri. Abajje mu nju emu yeri ya Katende. Yes. Kakati Kasozi yali muzannyi nnyo. Owa Katemba. Ku stage one. Ku stage. Kakati mu kuzannya emizannyo wajja omuyimbi bamuyita Mbalire. Kateteyi. Okay. Kati Mbalire Kateteyi yajja kuyimba. Naye olw'okuba nti groups ebiseera ebyo zaakolanga nnyo lyasoozi. Bavumbula ekitone kya Mbalire ng'okuyimba si w'amaanyi. Alimu kuzannya. Naye alina kuzannya. Kasozi amukwata. Atandika omuyigiriza okuzannya. Ne kati Kasozi ku myaka egyo egy'obuto ddala obukugu bwe yali yabujjawa. Kitone. Kuyitibwa. Bw'owulira abasambi b'omupiira abo ab'amannyo ennyoloza bakulu. Omusajja yampadde ekyokulabika leka nkikuwe. Yagambye nti tugeze
Waffe tukankugeze ku byalo bi tulina Ntuuma Express tulina ne Bulambe Express nti Ntuuma Express bwe begenda okuwakanya Bulambe Express Ntuuma esooka naye yawulamu nekola ttiimu bbiri kane basamba nga beewakanya kyokka ate bajje Bulamba beera ttiimu emu wano baba banoonya ebitone ebisingako nagamba bali babadde n'ennamba 3 nga mulungi gwe tuba tutwala wano namba 2 tumugye side eno okay yembeere kyokwebirako ekyo omusajja yakimpadde yabadde musirikale naye kyabadde kyamaanyi nnyo tufunye Mbalire Kateeteeyi kaakati Mbalire Kateeteeyi Kasozi amufuula Mbalire Kateeteeyi kozi ye Frank Mbalire Fred Mbalire amutuuma Kateeteeyi oba yasobola kuzanyira mu Kateeteeyi kubanga amanya gava nnyo mu bintu ebyo siyinza kumanya kati ate ebyo ndowooza baba busuula bayinza obimanya busuula kyekulaga nti Kasozi yayina ekintu ky'okulengera nti ono asobola okukola ekintu gumu kyali kinene nnyo mu ye ng'akutunuulira bwa nti n'alaba ng'okuba endongo n'aga gwe ne bw'otayimba kuba ki nyweza endongo kuba ndongo n'agamba gwe tukuyimba wandikulese n'owandiika nnyimba abanyimba ne bakola ki kale nasuwa obutajja ku mulembe gwa Kasozi kubanga saali ku tepeni kati Kasozi Lukwata efuuka ey'amaanyi olw'okulengera kwa Kasozi gwe baayitanga Kavuma Godfrey Kavuma eddembe lya Uganda wino yafuuka muzadde nyimbo wino Kasozi naye amuleeta omwana nga yaleeta abantu bangi okitegedde mu budde obwo bwennyini Kavuma yayimbiranga mu Lukwata Kasozi ayise emikono gya Kasozi tugende mu maaso mu budde obwo bwennyini Kasozi alengera omusajja yasooka n'afuna omukazi basooka ne bafuna omuwala gwe bayitanga Kulisi Nansamba Tulisimba buulire nze kambalaga omulenzi wange yono majanja babuwe sente yayimba buli kimu kirina ebyetaago Rebecca Namale kandi bayimbiranga mu foomu nga yafujjo kakati oyo Kasozi naye amuleeta abo bana kakati ate basudde alaba omusajja gwe bayita Kiwanuka Fiina kakati Kiwanuka Fiina oyo yawandiika ennyimba ze yabeeranga eyo Ggaba ne maama we kakati n'ayagala okukola ki okuyimba maama we kyava amukwata oli kalimbu kutya olidde ennyonyi mu bbanga liiso n'atunula okusobola ojjira maama we kyava amukwata n'amutwale Wabasubi n'amugamba mwana ono muyamba ayige ki okuyimba yatugamba yali mu vaaka ya S6 ani Fiina Kiwanuka baganta bakadonga babeera tebaasoma ebitabo yali alina ebimweyimirira nkulaba kati n'ayingira era nga basudde ali mu Lukwata ne n'atandika okumukwatako Kasozi alabe basudde alabe Kiwanuka Fiina Kasozi atandise okuzzukuza mu kuyimba nkulaba tugende mu maaso kati naye tujja kutuukako gundi Kiwanuka bwe bamutwala ewa Basudde n'aga nti omwana tujja muyigiriza okuyimba n'abeera naye eggaba awo nga agira n'ayimbamu naye ng'ennyimba za Kiwanuka oba waziwuliriza nga tezigwa mu ndongo ng'ezizikaluba kakati lumu amuga nti bwe naali kututte mu studio n'okwata ennyimba Basudde amugamba n'ennyimba zo teziwera noonyayo master kakati nga Kiwanuka ayina omudongo gwe yayimbiramu oluyimba lwa Fiina n'amugamba oluyimba olwo terugenda mu ŋŋoma bangoma bajja kuba bakusimba muwogola tebasobola ddu kuba mu ndongo naye ng'oluyimba lwe yalumala okuluwandiika katulu bakubire wano tubalujjukire bulungi
abatulaba balungi ku Smart TV tuyina Smart Studios intuusa omukisa guno okubategeeza mbibaddiramu temulaba nkutte giteeno gwe omuyimbi oba oyimba lingala oba zuuku yonna ng'oyimba music oba wo mu America Smart Studios weetuli okumukutuusaako then n'ekitongole kikola video nanyini kyabadde yakisuulawo yakomyewo Hassan Pro has videos tugenda kubanga tusitula ekisaawe ky'okuyimba tukize mu kasolya gye kyali waggulu tuyina oluyimba bwemala oduyima tulu promoting ne lufuna amaanyi tuyina ate kiba promotions egenda okuteekerateekera onaayimbirawa ebivulu bimeka shows mmeka paka kola launch ne booking zonna ajja kuzikwata then tuyina ne Shell Electrical Powers ekola ku bulamu bw'enju okweyalinga enju masannyalaze okuguza ebyamasannyalaze n'okusiga langi so tuli mu mboozi ya tubadde manager abadde amaze tulaga nti Livingstone Kasozi yamwetegeeza nga alina ebibala bya mirundi ebiri muyimbi mulungi ku stage ate nga promoter mulungi mu kulaba abayimbi abaliri n'abaleeta ne bafuna amanyi tubadde akirina ate akikozesa omanyi nsobola okuba n'ekitona ate n'otokikozesa niye akikozesa ku bantu bangi kati mbadde nkugamba nti nekiwanuka ate ye basudde yakola ki yamulaba kati bw'amugamba nti ennyimba zo nnungi zibulamu master noonya master kati kyava amugamba lumu kiwanuka yannyumiza naga nalindi awo nga mukulu angambye kusiimuula waya zigana mizindaalo manyi ebyuma byasulanga wakaawo ewabasudde kati mu kusiimuula waya awo baavudde mu show bakomyewo eka simuula ku waya namuga naye nze nina oluyimba lwange ne baŋŋamba nti terugenda mu ndongo mbadde nsaba olunterereze n'agamba ye kale bw'omaliriza omulimu gw'oliko jangu onyimbiremu tulabe bwe tulutereeza n'agenda n'amuyimbira oluyimba olufiina kuleka y'okusoma leka tulubajjukize mulimu omanya abataalule lwafumira mu gy'ekyenda bwalumuyimbiramu yamugamba fiina kulika y'okusoma kiwanuka Fred y'olumbere lwaddi olumbe lwe balusulamu leero balwabyanja n'amutwala mu studio bwalumuyimbiramu n'amugamba funa omuwala mu bwangu obw'ekitalo akwate vaasi ezo oluyimba lwo tewali kyetaagisa kutereeza kasitamba nga wendi ndongo nja kugikuba yayita mbuyisaawo n'alumalayo n'amugamba kati eno paati y'ennyimba ya muwala naye nga kiwa talinawo muwala mu budde obwo naye mulukwata mulimu omuwala oyo zaayi namba wa n'agenda n'amuwa vaasi ezo omanyi bali abaana bedda abantu bajjanga mu kuyimba ng'osoomu oluyimba ennaku ezi naaba nga alumanyi ate nga jjukira vaasi ezo zaabanga nnyingi ng'ate mpanvu kati osobola okuwandikira omwana omuwala obuntu bonna n'amala omwezi mbuta bwewetegereza oluyimba lwa fiina olwo ndabanga firimu yatambula ennyo ku muwala kati oluyimba ne lufuluma teepu n'efuluma n'etteeka ku bunkenke tuli baana bato tugenda okuwuliza tukyali wassenga tuwulize fiina lukwata y'emu waliwo omukyala yava mu piiking gitarist yali nga afumba mmere kubanga piiking yabeeranga n'abantu nga baba batambula mu tours nga babeera n'abafumbira emmere muba n'entamu n'emifaliso kati omukyalo oyo gwe bayita Rosette Nakubulwa naye yawandiika ennyimba ezo mwana wa mwannyina gwagenda ebintu by'omusajja byewabba bikwata obizze alina oluyimba luyima n'omugenzi Kafeero kati oyo naye afulumiza muki mu lukwata olaba amaanyi lukwata ge yafuna olw'okubawo kwa Kasozi yes nti Kasozi nga ye tayagala mbuno nze nnyimba ennyo ensi entenderezi gamba yali alowooza nnyo ku mulyango ekintu kyaffe kireeta abantu bangi tufune ssente nnyingi okitegeera era mu bayimbi abaaliwo wano kati
abalamu yamusikira nga ate teyakolako naye kyendowooza ndoba teyabeerako naye nakiryawo Geoffrey Lutaaya akikoledde ebbanga kuba ye Lutaaya talwana na kuyimba mbu nno nze ensentende yasinge nze ndabanga Lutaaya natalaba na Kasozi yamulaba yalabanga ebivulu lwaki ate teyamulaba bagendanga yalonkinga ne Gibrozi alina okuba yamulaba naye teyakolako naye naye ekitone kiri ekyali ekyakasozi ne Lutaaya akirina era ne kati omulaba wadde ali mu paalamenti naye bw'omugula yekka toyinza kumusobola okuleka nga omugambe njagaladde New Eagles yonna anti ye kati wetunuulire abayimbi be yaleeta mu myaka ng'ena bangi nnyo n'abateekawo n'abafuula ab'amaanyi ne bagamba beewaggudde n'abatanaga mugende mukole okitegedde kati Kasozi gwe tubadde twogerako yalaba abayimbi bangi Mathias Walukagga naye product yaani tusooke tusimbulwawo akati kamala okubuuza nyina kye nawulirako nti Livingstone Kasozi okupromotinga Mathias Walukagga nti yali azibadde buli ahama ne basudde ng'amaze okumwabulira anti abantu boogera ate nze sibanenya buli muntu ayogera kyasanze abamu boogera balyogera ddi bye bamanyi nga yawulira abamu boogera nga yalaba nze ndabanga emyaka egyeriraana ate waliyo abalaba naye nga bye baalaba tebabitegeera bali mu olwo kye twalaba naye tetwakitegeera bwe nawulira okitegedde kubanga kati nze kankulage Lukwata basudde ne Kasozi bagibeeramu era nawano njagala abantu bategeerewo kuba mpulira nnyo emboozi ng'oli anyumya simanyi batudde n'akola simanyi basudde yava mu Lukwata n'akola kabuladda no baali mu Lukwata nkumenyedde ennamba y'abayimbi abaalimu nga Lukwata y'amaanyi nnyo nga boolaba Eagles bwe yali mulimu Sengalo ziti Nakubulwa Kavuma Godfrey Immaculate Nabiryo Amani basudde n'abalala nga ne Kasozi mwali ne Katende mwali basenguba mbalire Katete mwali munimu baguludde ne Christopher munimu basaba mwali mu abantu bangi nnyo yamange fuse Eagles ya kati yakava ebiseera ebyo okay kakati mu kutambula abantu bano gundi yafa Katende ndowooza mu 89 wembaserabidde bwafa olw'okuba nti Lukwata eri baagitandika bangi gundi asigaza obuyinza Kasozi Kiryowa Christopher Kiryowa mwalimu omwami bamwitanga Kiryowa yali akuba ngoma jazz yali akuba yali ku board esalawo naye nga ku lukiiko nga kwali kakati management ebatabukako basalawo bagende bakole ekibiina management ya Lukwata batabukako basalawo bagenda bakole ekibiina basalawo bagende bakole ekibiina gyontwala ndabayo naye bale gyogenda kundya akataka ate kataka basalawo ddi bagende leka nkusogolerewaawo kaakati nze mmanyi bwe nti baali bagenda e Germany Kasozi alina emyaka 2 mwegi bwe nkwata peni nengattagattamu yina emyaka 24 yaleka aguza amakeeka bowa naye omusajja ono yali mutetenkanye ngomeye ogula amakeeka bowa ku myaka 24 nze 24 kunyumiza ebintu nga bifu naye sikuganyi binyumi anti nkunyumiza byemmanyi byenawulira tobimanyi Kasozi aleka aguza amakeeka bowa alina emyaka 24 basudde bagenda e Germany agane omusajja ono anziba kati nkomya awo anziba akulate amakeeka bowa ku myaka 24 kati kankuwe bwino wa Kabuladda Lukwata evaamu etya Kabuladda we bwino oyo ate mumanyi
kubanga mulina nga mukannyo nga teva ku makage kabowa kakati mu kutambula nga bwe nkuga nti abantu bwe batambula bafuna obuzibu obutakkaanya bubaawo lumu baakola show nga Kasozi yalina okukiriyalinga sasula abakozi sasula otukoledde biki show yaliye ng'enkya show gye bagendako yabasudde oira bulungi zino zibagamba mbu bagabanye ennaku kati bagenda ku show yabasudde show etuuka okuba oluyimba lw'eggwanga edda ng'ebintu bye mukozesa mu bitwala nti kikulu ne bwe kaba kantu bwe kati nga mukakoona bukoonye ne kaba nga tekaliiwo kisobola okusazaamu show kati Basudde ye yasooka okutuuka ku show yabasudde agamba abaana mwambale tukuba oluyimba lw'eggwanga eggulo baakoze ya Kasozi yabadde alina okukiriyalinga ng'abaana bamugamba tetulina uniform ze bambala nga baggulawo zaalazeewa nti twazirese mu loogi tebaatuwadde ssente Kasozi teyasasula teyakiriyalinga biri teyasasula ku show ye uniform bazireka mu loogi abaloogi baziwambye kyokka ate nkya show yabasudde abagaba bambale bazina amazina agaggulawo tetusobola kuzina costume zasigaddewa mu loogi kyetwakoze eggulu kakati awo endongo ngiraba eba ekaaye Basudde anyiiga oyira bulungi show bagamba muggulewo nga bwe munaabwe tukole sheggulwawo olwo mu kuggulawo show bakozesa oluyimba okwata ku gita kwata gita singa balaba bali nkoko njeru mu Saamanya village kati show mu kutambula awo Basudde abakajjiteeni afuna ekitabo afuna peeni awandiika ennimiro y'okubuganga show ng'egenda mu maaso bano tebalina costume zasigadde gye baakoze show beetambula egenda mu maaso Basudde akwata ekitabo kya 10 ne peeni ya 2 awandiika ennimiro y'okubuganga kakati show egenda okuggwa emboozi eyo lwaki nkugamba nti ntuufu nze Kiwanuka yali mukwano gwange ebintu ebyo Kiwanuka yabikola ki yabinyumiza naŋŋamba show bweggwa n'abayita natuza mu meeting awo mangu meeting eyo ne Busulwa yagirimu Kasozi azze tazze mu meeting ayita bano ababi olwo ekibiina akabinja beyawuddemu abatabuliki n'abawalabu abatema empale ayita abantu be abagamba mumanyi Kiwanuka Busulwa Mbalire Kalire Sembegu yaggwe ne Nakalamu Sembegu yayani yafuna abantu abo n'abatuma amannya ani gwatuma Kalimanzira Kiwanuka tugere mu maaso atuzeewo ka meeting nkoze oluyimba endongeraniisa okutabuka ebintu bikoze eki sinzira ku bibaddewo ngenda kukola ekibiina naye mmwe bayingira akasiko okutambula nammwe benyina okugenda nammwe mu kibiina era mutandika okuwandiika ennyimba ez'amaanyi zetugenda okukozesa mu kibiina kyaffe nkulaba bulungi abayimbiramu ennimiro y'okubuganga ng'agiwandiikidde awo nyenda bange yali abiina edda ku mutima kuva dda kati ekyo gw'omanyi okuwandika oluyimba okuwandika oluyimba kubanga kuwandika bbaluwa naye biri ebintu by'owandiika oba ozza obirowooza tugeze n'ogamba ngenda kuwandika ku kibbattaka otandika okunoonya ababba ettaka bakozesa ki lwaki babba ettaka ababba ettaka amaanyi bagajja wa eryagundi balibba bwe bati ebintu ebyo gy'obiraba kati okwata ekkalaamu okuwandiika oba ojjuza n'ebiringa obirina Basudde atukubye ennimiro awo Basudde akuba ennimiro y'okubuganga naye nga mu mutima gwe awulira asazizzaamu okukola ne Kasozi okwata ekomi awo mu mutima gwe omwaka gwa 1990 njagala abantu bino babitegeere bulungi 9 ennimiro y'okubuganga show eggwa ng'agiwandiise n'abayita bannansiko banne n'abayimbiramu n'agibayimbiramu n'abagamba tugenda tunoonye ssente tugenda kuvaawo wano kaakati agenda mu studio akwata ennyimba ezo ennimiro y'okubuganga ennyimba aziguza ekikke
Hassan Kasule musaji wa Kasozi mukwano nnyo gwani gwa Kasozi ate musanjiwe era amugamba yes amugamba nti bwe mmala ennyimba zino sidda mu Lukwata alwe mwene bwefuluma sidda mu Lukwata ngenda kukola ekibiina nsazeewo nangiri nnoonyeza ku byuma kubanga ebyuma kyali kizibu nnyo ebiseera ebyo nga tewali ebyuma bipangisibwa ng'omuntu okutandika ekibiina asooka n'aba nabyo ate ababiina tebatuukikako nga bibye yes. Kaakati ekikke agamba Kasozi nti omusajja adduka abbirako musanju omusajja adduka obufumbo ndaba bubabugaanidde ddala awo iya bw'okwasa omusajja oyo agenda kuddukako kati ebyaddako awo mwe baateesa batya biki simanyi naye baateesa Kasozi ne Basudde nga bali be bagenda okuleka liba Kiryowa Basengo babaani be babi bana ababiri kati kankubuulire baateesa kankubuulire waawo nange mmanyi batuka okufuna ebyuma Kasajja yalina ebyuma naye asobola okutuukira Kasajja ate ye Kasozi awo Kasozi wajjira ku kakoodi ako nga Basudde tajja kwogera naye yamanya olinga omujagujagu Kasozi yagenda okugenda ne Kasajja abwe ebyuma bagende bakole ekyo nakiwulira bwento oyinza okwaggwa wakinyumiza ekintu ekyo problemu y'ebyuma yali nnene nnyo naye mbadde nze nfunze emboozi nkutwale ku Lukwata Kabuladda Kasozi ajja atya bakule Kabuladda yes baba agitandika era tebakulimba nti nno Basudde yatandika Kabuladda yekka yagitandika ne Kasozi mpulira bagambo yaleeta n'erinnya Kabuladda erinnya Kabuladda professional singers yali lya Basudde yasangibwa nalyo naye bateesa ebizibu ebiri mu Lukwata bingi nnyo tukole tutya tugende balekeyo bali bo bagenda abantu bameka babiri ne bakazi baabwe ne bano babusuubwa ekyabwe ekibayita Kabuladda professional nawulako n'ensonga y'okubi manager mbwe ekimu kwali kuyimba ngeri nnyimba ntono ng'abayimbi bangi anti ensonga gye mbadde nkutwalako eyo gye baatuwaffe naye nga ziri ez'omunda gye ziri naye bwe baali bakola puroguramu puroguramu Kasozi gye yakola eyo nagyewulirira ku rediyo puroguramu Omutume n'agamba nti mbadde ennyimba 2-3 olw'abayimbi abangi Basudde nga mujjo mulaba n'abayimbira ennyimba 2 n'abalala bakole ki bayimbe kati kino kitukoze twagala bamatiza tuyimbe nnyo olabe Basudde omumatire olabe Kasozi omumatire era baakikola ekikke ennimiro yagifulumya oba yagifulumya nga 1990 akola ki aggwako kati era bagenda okukola Christmas ng'obulango buli ku rediyo bulanga ekibiina ekipya ekiyitibwa Kabuladda professional singers kigenda kuggulwawo essaawa yonna tebalangamu muyimbi n'ogwo abantu abateeka nkubuuka naye nga Lukwata gye eryekola era bano gye bali bagenda ne bakola mu Lukwata ne Basudde agenda n'akola ne Basudde agenda naye nga mu mwoyo takyali mukozi wa Lukwata naye nga Lukwata baagikola ki naye Kasozi ono yalina emikisa mingi baagisazaamu kaakati era we baakoma okukola mu Lukwata baakoma Mukono Mukono awo waliwo theatre bagiyita Kaliga theatre edda nga twakoleranga waggulu eyo ng'era ebyuma bitumenya nnyo okwambusa amadaala situla omuzindaalo okubyambusa waggulu eyo mu Kaliga theatre yali waggulu mwe baakoma baakolawo ng'ennaku z'omwezi lumu January wa 1991 nese okolabe manager kati nze ndi mukozi wo mu Namige Standard Singers nze nnimba nnyo nvudde mu Namige Standard Singers nzize nkole naffe tuze Gita Singers kyokka ate naawe nzize naawe kati mba nziruseekera mba nnoonyeza ati kati ono yamulaga nti sinze mubi Kasozi yali muyaye kutuka ku sseeri naye baleeba Kiryowa be babi oba edde bibiina nga bakola lukiiko bali be baki bebakyama kati tubaveeko tugende tukole ekyo Kasozi yalina okubikulanga kwa maanyi tava wali ttooke Kabuladda n'etandika Kasozi n'afulumizaayo alubamu Kasozi yafulumizaamu
album yasooka oba bagiyita bwe Lutudaaza Kandebere Mudondo naye olwo oluyimba Kandebere Mudondo si ye Monster kyemmanyi tepe bagiyita bwe Lutudaaza fulumizaamu tepe eno gyaliko ng'akutte gita bw'ati tepe eyo ngiina neewaka eyo ng'akutte gita yali Nalweiso ekifaananyi ndowooza baakizza kweri nga bagira brandings gwaddusaze naye eno yasoose okufulumizaayo tepe asi ye yasooka Basudde ye yasooka era ennimiro wali yali emaze okufuluma Kasabo kyekivulu nga Kasozi akizannya okufa obufi nnyo nga kyo nnungi nnyo Basudde atukuba ebbaasi dunia era oluyimba lw'ennimiro ly'okubuganga Basudde teyaluyimba lwaki anti Kasozi nga waali kozi gwe yali awandiise teyaluyimbanga kakati era obugundi busigalamu obukuku busigalamu Basudde kwe kukuba abankuseere abaziza ku nnimiro Kasozi abitegera byonna asirisi kubanga bwe yamala ennimiro y'okubuganga teepu ye gye yasooka okufulumiza mu Kabuladda bagiyita Baasi Dunia bwe yamala Baasi Dunia n'afulumya Pirisiira kati awo n'alyoka aleeta abankuseere akyali ne Kasozi ab'okukyalo Obunkuseere bayingiddewo naye olwo oluyimba lw'abankuseere terwafuluma nga Kasozi waali oba yaluyako ebbaka stage kati kiri ky'obadde oŋŋamba nti baagenda e Germany kijjira wano era baafuna obutakkaanya wakati awo nga bali mu Kabuladda nkulaba kati Basudde agamba twawukane buli mbuzi ku nkondo yaayo ebyo nno mbimanyi nnyo olw'ensonga nti nali nziza okusaba okuyimba mu Kabuladda bwe nzija okusaba mu Kabuladda nzija kwa Perandi Theatre nsanga abaana bali omwo beebase bangi bakatosegawa basegawa babusuulwa bangi nnyo Kigundu kati nga baŋŋamba nga kataŋŋamba nti ewaayi tolina omukisa nti abasajja baatabuze kakati tugende Gaba tulabe Basudde okole owulira bulungi mpuwulira bulungi ŋŋenda kati ebyange saagala bikutwalamu yakutwala ku kino ekya Kasozi ne Basudde batabuse n'olugendo lw'e Germany naye ate mu kiseera ekyo nga mwe muli enteeseganya ez'okugenda e Germany era balina okugenda bombi e Germany ate batwala Kabuladda nti luli nga bakola bwe bati Kabuladda Matendo Black Pearls ekitegedde nga tebatwala Basudde batwala Kabuladda yonna batwala Matendo yonna batwala Black Pearls yonna naye bagenda kutwalamu abakulembeze kakati Basudde ayagala okwawukana ne Kasozi amulemeddeko batuula mu meeting Kasajja HK Nick bagamba nti mugume tumala olugendo luno musooke mugende mu lugendo luli kuba lukulu ne bakkiriza ne basigala nga bakolera wamu tebagala kwetunulako ne basigala nga bakolera wamu ndonge beetabuse ne bagenda mu lugendo lw'e Germany bonna tewali mutawaana ne bakomawo era bwe bakomawo erandikire bakoma Kasozi teyaddamu kuyimbira mu Kabuladda kubanga kiri baali bakiteekateeka dda bwe baatuuka eri bagenda muzi Fred Sebatta batuuka abatuuza mu meeting ensonga ezo aziwuliddeko mu lugendo abatuuza mu meeting nze nyangu ogamba nti gwe wabinyumiza naye oyinza okuba nga gwe wabinyumiza n'obyerabira abatuuza mu meeting abagamba bannaye muleme kwawukana ffe tukutte omulimu guno Katonda abadde awadde omukisa muli b'amaanyi abantu babaagala mubayina muleme kwawugana mutwale ekibiina mu maaso mungere n'okuleeta emiti emirala kati nga abusooka abuuza Basudde nti Basudde okkirizigana n'okusigala nga mukolera wamu ko Basudde nedda buli muntu akole bibye kati abuuza Kasozi nti Kasozi muno kyayogedde okyogerako ki Kasozi n'agamba kyayogedde kyekyo batugenda nakyo okwekomawo nga tebalina kukuddamu kukola mu Kabuladda olwedde baagenda okugenda nga bwe nkugambye nga bakisalawo tugira tukola mu Kabuladda tusooke tugende ku ki olugendo wabula bwe tukomawo osigale ebimu bibyo ngende
oyira bulungi era bwe bakomawo bepa basudde okumanya nga ekintu kino kyewuunyisa Kasozi yatandika Lukwata advanced Bereka mu Lukwata Guitar Singers basigala bakola baawummula byabalema ne bebaka ne bazeyo mu sitowa babivaako kati Lukwata ne kisigala kigambo nga weekiri kati Kasozi bw'ava Germany n'agamba sigenda kutandika kirinnya pya kantandika lirye eribaddewo n'akola Lukwata advanced singer naye kyenjagala okulaga nti muli hasoozi za Lukwata advanced ate ne basudde yabangamu nga naawe manager nga omuvuze speed sibitegedde ono bwadduka eno ono bwajja ono bwadduka eno ono bwawerekera yabangamu ng'akola music yakyuka abantu ne batandika okukolera ddala kati entalo nti gundi sagala mulabako gundi ki okitegedde abo mulembe guno ffe bazibu naye bakkiriziganya genda mu mutima mulungi nange kansigale wano mutima mulungi kati basudda jata mu rehearsal za Lukwata advanced kati mu kukola Lukwata advanced Sebatta yalanganga Lukwata advanced oyira bulungi ne basudde ku kabalango ka Kabuladda era nga naye alanga Lukwata advanced kyobola okuyimba kwafuna amaanyi ebiseera kati bwe bali nga bakola lyaso ng'era basudde agendayo n'akola ki baana ne bamuyimbiramu n'awabula ng'omu ojja ku stage nedda olina kulinda kaato ono n'asooka amala kino n'olyoka ojja n'ogamba bw'oti ono n'agamba bw'ati kwegamba bino bye twekola eno bo tebaabikola azina entalo nga ziri mu mutima naye ku mmeeza tebaziteekako baali basajja bagezi okitegedde kati Kasozi addayo mu Lukwata advanced aleeta ssenga w'abaana nakubulwa amuteeka mu Lukwata advanced aleeta Nansamba gwe baaleka eri Christine Nansamba bamuleka mu Lukwata Guitar Singers amuleeta wano era amugamba genda ofulumye ennyimba ezo ennyimba za Nansamba zafulumira mu Lukwata advanced ekitegedde kakati Lukwata advanced ereeta Toofa Matovu eyayimba ejjegere namuwulira ku radio Uganda oyo naye afulumya aleeta bano bonna Basozi Emmanuel aleeta gundi Kamaso Kankutto Nsebo Mugonza bonna abateeka mu Lukwata advanced Balongo Moses kati akola Lukwata advanced ekola ki eggumidde gye twatandikidde nga twagala okulaga abantu omuntu asobola okubeera nga muyimbi naye n'ayamba n'abalala okukola ki okufuuka abayimbi era emboozi eri gye banyumye eya Kafeero ntuufu Kafeero nti bwe yajja okusaba yatuukira ku Kasozi n'asaba Kasozi n'agamba okay tuyinza okukola ki okwetwala naye kamala okulaba Basudde n'agenda wa Basudde n'amugamba Basudde twaliwo akavubuka wano kayimba bulungi tukatwale naga ne twetaaga abayimbi Basudde ko Kasozi kikusinzira nga bwe kakola bwenkalabye tukole ki tukatwale era ne bakaleeta oyira bulungi ekikajja mu Lukwata yali Gonza Wekawempe era baali bakoledde ku theatre bajeta Namulonde bweyogerere Gonza n'ajja mu show kati atunuulira akalenzi kano nga kayimba nnyo kekyanga nnyo ku stage kasanyusa abantu naye bali bamaanyi nnyo n'abagamba nga sheewedde ti omwana ono mumumpe kubanga okusinziira bwendaba ekitone kye wano tekigenda kubbulukuka muli bamaanyi nnyo mugenda mumubuutikira alaba akamyaka ekyangira mumumpe nze mufuulo waki ow'amaanyi era yagenda mu mutima mulungi nga bamumuwadde nti mutwale kakati ngenda kukuzza emabega abankuseere Kasozi avudde mu Kabuladda abankuseere bayitawo bafuluma anti teepu eyo we bava ejjamane bwe papa ndowooza lwe baakomawo enkeera Basudde n'agenda mu studio akuba abankuseere abankuseere oluyimba lwaliyo era singa owuliriza teepu eyo
recording y'abankuse kuliko n'oluyimba olwa Nabiryo nderu recording ndala ku zino bye twalaba ne luno lwa Taso kubankusere kwe kuli ne bye twalaba e Bulaaya era bw'owulira Taso ne siringi olwa mukazi we Jeni Basirika kati ziri zaaliyo nga yazikwata naye nga teyazifulumya kati bw'ava e Germany n'akwata ennyimba mmeka ssatu n'agatta teepu n'efuluma era teepu eyo ne bagituuma Abankuseeri. Kaakati obusungu Kasozi abujjawo obuwandiika Kazimba mu Lumuli anti yawulira ennimiro y'oku Buganga mu Lukwata n'emutuulamu nnyo n'asirika. Era abantu abamu bakugamba mbu teyabitegeera simanyi yabizanya no biza yali muyaaye buyaaye yabitegeera oba ffe abataali bayimbi nga n'ebyakolebwa twali tetubimanyi era ng'oluyimba oluwulira n'ogamba tayimba munne okiwulira naye ate omuyimbi nga n'ebyayimba oli awo n'abimanyi nti nabikola yali alumanyi bulungi naye omuntu amanyi ebya ssente yeefuga. Kati bw'afulumya Abankuseeri n'ennyimba ne ziba mmeka? 2 nange esajja kinyongedde agamba kati onansusse zaabika emipiira n'akwata peni n'ekitabo nange kamuwandiikeko oluyimba naye nga yayita kungulu nnyo anti buli muntu aba n'enkola ye. n'afulumya kati olaba bwe tuli mu kalulu kati Muzeeyi Museveni ayinza okujja wano n'akola laale n'agimala nga tayogedde ku Bobi Wine ekitegedde kati ate Bobi Wine n'ajjawo wano ate ye n'agitambuliza n'atandikira kwoli n'awunzikira kwoli kati enkola ye buli omu n'enkola ye. Kaakati baatugambako ntamani basudde bwawulira Kazimba mu Lumuli yaddamu n'awandiika oluyimba Muzeeyi Ssebatambu n'alumusuuza n'amugamba kati ate okubira eddala kutta ku mutwe anti kaakati emboozi eno singa abantu bagiwulidde bajja giwulira yandibayambyeko n'okubataasa ku kintu kiri buli lunaku kibeera kinzunza omutwe kyebageraageranya Kafeero kubasudde owulira emboozi eno bwe tubadde tuginyumya Kafeero taliimu tannaba kukula mwana w'abano muyimbi mulungi naye mwana ku baana abasajja kati Kasozi Muzeeyi Ssebatta yali w'amaanyi nnyo ebiseera ebyo ng'alina n'obukulembeze yali akulembera abayimbi ba Kadongo kamu kati oluyimba bwe lwafuluma ono bwe yakola oluyimba jjukira ate baali bazise n'omukago guno ogw'e Bulaaya ekitegedde kati n'asooka atwalira mutaayi we awulirize. Mutaayi we bwe yawuliriza oluyimba n'agamba oluyimba kolaki luleke ogenda ku olw'okuba n'ono yali awa Ssebatta ekitiibwa era oluyimba yakola ki yaluleka. Kati ekyo ekintu Basudde yali ayimba nnyo nga ne teepu azitunda nnyo naye nga Ssebatta abali waggulu ng'alina ekitiibwa kinene nga n'enteekateeka z'ebintu bye nnene nnyo bano tebazituukako. Kakati omuntu omusanga nga addidde Kafeero amuyingiza mu basajja bali si kituufu kuba ne buli goza yabajjamu mwana yes kanzireyo mbatangaaze. Basudde we yafiira baali tebannaleeta nnyo music ono wa kompyuta yali wa compact naye sigamba kompyuta bino ebyokuplayinga music namba studio mu studio bino byetugattagatta ekigambo kimu ku kimu biri baali wasolo tuula wano owa bass wano owa jazz wali goli wannanga tusumulule piga 20 yimba bwobula tuddamu buto okitegedde. Kaakati ennyimba omuntu njagala awulire oluyimba olwatandika Kabuladda teepu y'Abasudde yatandika Kabuladda bagiyita ennimiro y'okubuganga kuliko oluyimba ennimiro y'okubuganga
tetukyalina bakazi olw'okwekolera. Kuliko ekyali mu ssabo, kuliko Katoomulongo, kuliko mukyala Yozefu, olwayimbibwa abakazi, kuliko n'olwa Nakitto lwe yatuuma Mbatya. Mbatya abasajja abo ze nnyimba mmeka? 6. Kati singa teepu zibaddewo oba gwe wandiika ennyimba ezo oziwulirize ne music waazo bw'omala owulirize ennyimba ezatandika kulabako. Kulabako etandika na nnyimba ki? Ekijjankunene part 3 ekyasembayo. Mujja muwulireko Kijjankunene nakiyiriza tendonga empya era kiri muziki sansabula. Awo kulabako etandikira. Ezo ennyimba ezatandika ki? Naye waliwo ekigambo kyempulira nti kulabako ne Kabuladda byatandika mu mwaka gwe gumu olunaku lwe lumu. Omwaka gwe gumu wiiki y'emu ate kulabako yasooka Kabuladda ennaku 2 mu maaso emabega. Tugamba ono yatandika Friday, oli n'atandika Sunday wa Kabuladda. Weekend yali emu. Kabuladda egenda kuggulawo kwa Perandi ekibuye. Ku Sunday tebaakola Friday na Saturday, bo baatandika ku Sunday. Kulabako ng'egenda kuggulawo mu weekend eyo netandikira Esseguku ku Friday. Ku Saturday ngenda okubeera mu Nkangula Memorial Hall ew'Obulenzi. Ku Sunday Bristol Hall Nateete. Baatandika olunaku luki? Wiiki y'emu. Kaakati nze ndaba amaanyi g'akasozi ogajjeeyo bulungi, naye abantu beebuuza nnyo nti eddaalo ly'akasozi okulizimba ddyo nga terina muntu gwe lyaleeta ng'eryabasudde bwe lyaleeta omugagga Yasinta. Kasozi yali mugagga nnyo ebiseera ejja kuŋŋaanya obugagga oba famire yali eyimiridde. Kaakati waliyo omuntu nga w'amaanyi n'atakola nnyo mikwano. Ne wabaayo omuntu nga si w'amaanyi nnyo naye n'akola nnyo ki? Emikwano. Era ekintu ekyawula Basudde ku bayimbi bonna b'enkyalabye mu Uganda, Basudde akola omukwano ku muntu atamulabangako. Oba okitegeera ng'omuntu awulira buwulizi nnyimba za Basudde n'agamba naye omusajja ono mukwano gwange, naye nga tamulabangako. Kaakati era ojja kwesanga ng'abantu bakola ebyo ebintu bya Basudde tebaamulaba. Abamu baali baana bato era bawulira nnyimba. Kaakati ate abayimbi egyo emikwano egyo nti mpulidde oluyimba lwa gundi ne luntabula obwongo, tebaliiwo. Basudde yakirina. Okitegedde? Kati ebijja bya Kasozi byakolebwa famire. Kati ne famire ye yeesobola. Kati awo tuvuddewo. Ekyokubiri yazaala abaana batono ate ne basoma. Awo tuvuddeyo manager. Njagala kukuzza wali Kasozi akoze Lukwata Advanced Singers. Lukwata Advanced Singers arifominga atya era ddi mbeera ki yaliwo ataakole Kampala Music Stars. Tukyali ku Kasozi omuntu omu. Tuze tulaba empagi ze yajja asimba mu kisaawe ky'okuyimba. Kaakati Kasozi okumanya yali musajja muzira. Bw'aleeta nkumenyedde yaleeta Mugonza. N'aleeta Balongo. N'aleeta Chris Nansamba. Kavuma kuri Godfrey. Ni kwa Advanced. Kavuma yali weri. Yali yafa n'okufa ebyo ebiseera. N'aleeta Tofa. Enjegere. N'aleeta bano bonna Basozi Emmanuel. N'aleeta abayimbi bangi. Kati Kasozi n'aba nga tayimba. Mu Lukwata Gita Singers yaleeterayo ne mu Lukwata Advanced n'aleeterayo. Lukwata Advanced n'aleeta. Lukwata Advanced Kasozi n'ava ku stage. Nga yagamba mu kiseera kino sina nnyimba ze baagala kumpulirako. Kati n'azimba ekibiina nga kigenda ne kikola nga tajja. Okukipande kwali taliiko. Nga kwali. Tebagenda bakuba? Teyalina nnyimba mu budde obwo
ezaagalibwa kati ate nga Mugonza akamasu ke kano kamaanyi nnyo bwe bayimbanga Mugonza n'akuba akamasu nga ntu bakola ki basimba line efuluma yes kati mu budde obwo abaali bakola bagamba naye lwaki omusajja ono atukozesanga n'atwala ssente nga ye takoze batandika okufuna enge. Kati waliwo omusajja bamuyita Ibrahim Ssekyoya manager wa Mukaabya, waliwo n'omwami omulala bamuyita Lubega yali manager wa Lukwata okuva mu Lukwata eri najja n'abeera manager wa Kabuladda era Kasozi bwe yava mu Kabuladda era yagenda naye mu Lukwata Advanced kaakati beefuulira Kasozi Ssekyoya ne Lubega bagamba tuve mu Lukwata Advanced tugende bava mu kibiina kye bayita Lukwata Advanced nga bonna bwe bakumenyedde ne bakyusa erinnya ne beetuuma bali kyewuunya Gita Singers wangi bali kyewuunya bali kitumya ali kyewuunya ali twewuunya baligembwe kino kitali twewuunya Gita Singers bonna nga bw'olaba Eagles bwe yava mu Diamond ne yeefuula Eagles ne bano bwe baasituka bonna okuva mu Kamwabe Kasozi ne bagamba ffe batuyita bali kyewuunya Gita Singers kati Kasozi n'agamba Lukwata olwedde balimaze oggikuba ekigwo eberi mu mwalangiraba ekitegedde kati sisobola kuba yo okuyimba yakuvaako yabirekera bali yajjanga olumu nga tajja olumu ajja olumu tajja kati n'agamba bwe nsigala nga ntambuza Lukwata kikyamu bali bankubye ekigwo kati n'okukyusa erinnya n'anoonya abayimbi n'agenda ewa Zana n'atandika n'atuuma n'akola ekibiina kye yatuuma Kampala Music Stars Lukwata n'agijjawo kati Kampala Music Stars mwe mujjira Kibuuka William mwe mujja Mathias Walukagga tuyingira omwo naffe Balutamaguzi Serunjoji Seggane Kibuuka Baba Migadde Toofa abo baate baluvannyuma nga amaze okufa naye Pastor yajjira mu Kampala Music Stars najja mu Kampala Music Stars Pastor yiga Seggane Mwami Kayinga abo bajja omulundi ogwo Kampala Music Stars bajja mu Kampala Music Stars nze nabasooka ne mbatwala gye mbatutte tukuba olukoba lwaffe ate ne tumala ne tudda mu Kampala Music Stars eno naawe otobye n'ensi otobye n'endongo kati okitegedde ndi Kasozi yalowoozanga mangu ekiddako nga bw'ogamba ndi ogenda kusigala ng'otambuza Lukwata abantu bagamba ate nga situlaba abalongo bajja kukubanja omuntu ate nga tetulaba Ssebbowa Mugonza ate nga tetulaba Toofa okitegedde n'agamba kankole Kampala Music Stars kwe kukola Kampala Music awo obulamu we bwamutabukirako Kampala Music Stars eyo nayo teyali akamangu oba yasooka n'afulumizamu oluyimba Nkaabira Mabujje naye Nkaabira Mabujje alabika yaludda mbuzi mu Kampala Music Stars Kampala Music Stars no saawa ya 8 gye yaddamu yes mwe yafulumiza oluyimba Nkaabira Mabujje naye ate bwe yamala okukuba bwe ndiba nfudde na Lwiiso kakati ne bakola Best of Livingstone Kasozi ne bagatta ennyimba ezaali ez'amaanyi zonna ku ntambizi ne bazikolamu olutambi lumu baddamu ne bazirecording nekifulumira mu ekikke kati n'oluyimba bwe lutudaaza lwafulumira mu kibiina ki lwa Kabuladda omugongo guno ogunnuma mpulira basudde mwali ne Kasozi Kabuladda sajja Kasozi n'enno yabanga n'ekiddako bulibo tatuula kaakati basudde mwabayigira Kasozi ebintu ebyo ebibiina nga mwabiwummuza nga mwabiggalawo ate twabiwummuza mu Gwoku guno gwakumeka January mu Gwokubiri nga gwaggwako ngenda kusaba okulula ekipya oba okusimbula nsaba okulula kipya kipya tuku era abakadde mu kifo kyawo mu kipya ojja kubeera ku kamera wala nakuyizanyo manager ate TV ogozanyisa smart TV ejja kubaawo kati kasuko ometa wala yisi wa kabi kati twetaaga smart TV gwe ne bwoba siggo okutte
Tulina Hazi Videos yakomyewo mu ggwanga lino. Kakati ffe twagala smart studio nga buli kaseera essaayo etukola. Nga bw'obadde onda mu bya muzeeyi nga ndi ku kamera wali. Ya smart studio. Nga NRM baba NRM efuuse ekirala. Awali omukka tewabula muliro. Ndowooza ebyo kati njagala lwe tulikomawo tunyumize abantu ebintu bino. Tunyumiza nnyo ku kadongo kamu. Njagala tunyumiza abantu. Abayimbi abakyafufuggaza ekisaawe kya music wadde nga si bakadongo kamu. Era mwabo tugenda kwogera nnyo ku Ronald Mayinja. Era naye yatusuubiza tukyaleko ku Smart TV kubanga Ronald Mayinja eno Uganda yagikuba endongo n'agisesebbula n'agiyiwa wali. Tusoke tumulekaawo tujja kumusensebula nga zze agatukyaleko ku Smart TV wano. Okay. Kale okulonda kasita kuggwa abantu baffe katubasiibule. Tubeebaziza nnyo okubeera abalabi abalungi aba Smart TV. Twagala muwagire nnyo Kibaya Promotions. Kibaya Promotions tutegeka ebivulu shows ennungi. Naye buli woowuliranga nga Kibaya Promotion yeetegese nkwegayiridi jangu olabe. Era ffe tulimba muyimbi n'omuntu tugenda kuleeta gundi kipande kijjudde. Bw'olaba abantu abali ku posta era tuba tugenda kubaleeta. Naye mwemanyiza okukolako e Kampala muleme kubeeranga mu byalo. Nkugambye nsumulula mu gwaki? Mu gwakubiri wano. Nze wendi wano wennyini mu kibuga. Insha Allah. Tonda atuwa omukisa ali ku kamera ye Hazi Videos yakomyewo we yakoma watandikidde tugenda kukola ensonga Smart Studios audio tumale tumwe Hazi Videos tumale gwo omuyimbi Kibaya Promotions asomera mu gwakubiri agambe gogenda kuyimbira mu nnamba mu namba tugenda kukola nnyo. Guno mwaka gugwa era abaana bawe namba zaffe. Twagala bawala bo batandika okujja. Twagala bawala 5. Naye ne bw'oba toyina luyimba soko basomere yiyo. Omuwala ng'oyagala okuyimba kyagala mukazi ngambye omuwala ng'oyagala okuyimba ng'oyagala kale ne bw'oba tonnafuna luyimba ninga gwe bw'oyimbamu mu luyimba lwa Juliana awulira alusobo owulira oluyimba bw'oyimbamu mu luyimba lwa Nabatta owulira oluyimba nkubira essimu ku 0758 96 48 68 0758 96 48 68. Yes. Mugene manager wa Kibaya Promotions CEO. Ne bw'oba bw'olina gy'omanyi omwana ng'omulabamu ekitone muleete. Tugenda kumuwandiikira ennyimba tuzirikodinge mu Smart Studio Hazi Hassan Pro Hazi Videos azikole video tuziteeke mu ggwanga tutandike okutabaala eggwanga lino. Amiina tubasiibulidde awo Ssaabasajja Kabaka awangaale.